Kuchikumi musatu tonye za osatre. Enguudo zaffe bannaye. Bannakampala. Amba bannakampala kigambo ky'enguudo kitambula era ndowooza mulaba emirimu mingi egitambula naye nsooka beetondera ku jaamu gwe twabakwasa naye oyo jaamu akaseera temufaayo myezi nga 24 jaamu ajja kuba kutukoze eki atuweddeko naye nga tisitufunye ekituufu. So ng'ogyeko zino enguudo ze twakazaako eza ADB ezigenda mu maaso n'endala ze bagenda okuteekawo, tulina enguudo ezetuyita eza naamukoliro wenjogera kati tuyingidde ebitundu 80 ku buli 100. Era kati enguudo ezo basabasenga mukama atusaasidde wano akasana nekakamu ne wiiki singa 2 zokka tuba tuziggyako engalo ezisinga. Kuba ezisinga tezaali zakukola nti tukola full tuli kye tuyita rehabilitation. Balina gye bayita reclassifying, just bembulako terezaawo twekako akabubi. Tijja tutwalayo emyezi 6 kuba enguudo ezo zonna tugenda zikola full rehabilitation reconstruction. So kakati ezo zitambula bulungi. Kusoya kati ekinaaba sigadde box culvert ze twetwagala bazitaddewo amazzi gasale. Omanyi kati ekibuga kyonna tekikyetaaga bigoma bino bitono. Ebyo bye tuzika mu ttaka. Kubanga bannayuganda mulina effujjo kasambi yena mumusuula muki mu myala. Kati emyala gino bwe gijja olw'okuba nti akakutu kabeera katono akawaatwa kajja ne baziba ki amazzi. Kakati okumumika ebibadde bireeta okwanjala kw'amazzi omujjuzo n'amataba. So kati twagala kyusa design nti ebibuga byonna amazzi wonna wali emyala egyo egisala tubenga tulina ze tuyita box culvert era bazisitudde ziri mu mita 3.5 and 1.5 horizontal. Kati amazzi tukigezezzaako nga gatambula mu nje era bw'otunuulira kati okuva ku Clock Tower n'oyitomo mwonna wansi ene Kansanga ojje Makindi eno wansi egundi bayita mu Kiwempe kirira paka awo olyoka ogende mu nnyanja. Katulaba nti amazzi kati amugizo gutandise okuva ewa Pastor Chiweweesi ng'atodda ekatwe. Era ebigere bwe biva eri ebyuma tubigizaawe wa Pastor Chiweweesi. Kwa naye yennyini twagenza okusanga nga y'omu ku baayonoona ki omwala era nawo tugenda temawo. Era nandisabye mangu Pastor Chiweweesi oba noonya nako kubanga nekunoonya si kikulu naye noonyaako nkubulire kye tugenda okukola awo ate saagala buki saagala wo bawuyita batya bukaluubirizibwa kubeera enkuba bw'otonya n'oyitawo kanisa ye yonna okumpi amazzi gajja kupaka ku mulyango eyo najja oba eringa garden yonna ebimba amazzi naye ng'ekizibu kiva nti kaluvati zino ezifulumya amazzi awamu omwalo go compressinga amazzi tegakyatambula. Kati ago ne gakola baaka fill bwe gakola baaka gundi ne gajja paka wano ku Clock Tower. So nakizudde nti kukyuzi Clock Tower bw'abimba ntambuza ekigere nvaawo mpita omwo mwonna paka Kansanga wansi mu kibaati. So nentegeera ebuzibu obwo naye bukola ki bwe buva. Tombuuza nti minister don't worry kwe buweereza. Yes. No I had to nali nkola exercise. So kakati awo enguudo zo zitambula ni amataala bayandira gigona bagataddeko kati okuba etalina mataala ye kwiniziwe. Then gana amalala gabeera repaired. So by ennaku z'omwezi eziweerera 10 emirimu gyonna tunaba tugijjaako engalo. So tunaba ready okwaniriza abagenyi by 10th January. Kati biri ebirala tujja byogerako nga tuzze nga tulina obudde bwaffe obutumala abiri okuva. Yes, okuba wazina enguudo endala kubanga emirimu gigenda tandika mingi nnyo kuba ne mwezi gwa end of January February tugenda tekulanga enguudo endala. By and large kigenda okubeera omwezi gw'omukaaga ng'ate massive construction egenda kubeera mu kibuga. Era mbasaba omwaka guno n'ogujja mugutuwe guno ogujja n'oguddako mugutuwe mujja tandika otambula obulungi mu mirembe 2026 n'ekyo yaga kikola ki naye kati ndowooza mula progress abeegundi wabaddewo bizibuzibu ne ba contract abo ne artist mbatadeko pressure batambula. Abamu ate bamazze batandise okumala waliwo n'enguudo ze batandise okumpa nga Muzito olw'enguudo contract ono wa China State kati yakamala enguudo nga 3 Muzito Kabega Ensambya wano Old Mubende Road mu Lubaga
ezo zo kati yazimaze. So kati olaba nti enguudo batandise zikola ki okuzimpa. Kati ate bwe twakozeewo akasente akalala akonna akasente kavudde wade weewaawa wano nti bagamba tusuubira enguudo zino zigenda twala bilioni 15. Contract nejjange eri bilioni 12 awo n'ofisaawo buumbi 3. Kati bwe nagenza okugattakatta kumpi nyingi buumbi 3. Kati obulwedde nafunyemu additional roads roughly kilometer 3.5. Yes, kati era kati bameeya bange ne batuula batuwe naye enguudo ezo ziri bwe ziti olondo oluguudo nga lukwatagana ne luno lwe tukoze. Kati okugeza bw'oba ogenda wano bayita batya Busega waliwo bayita ku Dome. Eyo manyi gwe tobimanyi eyo gwe nkunakubuza bye wano weti Luwero Bombo paka wafe ngoma ojja kuba obitegeera bulungi. Kakati oluguudo olwo ku Dome. Kati oluguudo bwe luyitaawo bagitanga demonstration school manya abaganda bo bangu nnyo mu kugonza ebigambo. Kati oluguudo olwo bwe lugenda ne lutambula ne luyita ku factory ya Samona. Era ne lweyongerayo ne lugwa ku Old Mubende Road. Kati ate bw'okkirira lugenda ne lukwata wano nga ku lwe Kosovo ne lugwa ku kanisa ya Pastor Namutebi. Ate ne lumala ne lukomawo ku Gundi Road oyo. Yes, kati ate lumala ne lugwa wa eka erugala. Kakati bw'oba onookola oluguudo okuva eka Subi ojja erugala oyingire simu ye Muteesa 1 kati kyangu nnyo gatta zino enguudo. Kati omuntu aba ave Masaka ngadda Wakiso teyeetaaga ate kujja aweteraawo n'akuba n'akutula mu Bwayise ne Kibumbiro simanyi Busega Kibumbiro n'akutula mu Odi Mubende Road najja ku Pastor Namutebi nadda erugala. Oyo ne tumuwona. Kati mbasaagala ate oleete bukyafu bw'omu Kampala. Oyo yennaye n'agenda e Wakiso. Kuba omanyi abantu abasinga bonna bolaba abeeyagala basula Wakiso Kira eyo bwe batyo tebasula mu Kampala. Kakati so batezeewo okuleeta enguudo naye ng'enguudo ezo ziconnectinga ku zino kubanga justification ino okubeerawo nti connectivity ebeere nga weeri ku project yennyini. Kati so waliwo okuteesaganya nti omuntu akoze oluguudo luno ate bamuwe n'olwo gwe tuleme kudda mu bya doyi. Okitegedde bulungi? So kakati awo wekiri of course n'okwongera ku myala. Kale eyo enteekateeka ate tunajja nga naamu akoze eki ng'awedde. Kakati issue endala yali badde ya amataala agomba gambye twataddeyo amataala ago twali tuplaninze piisi 440 kale lafule 450 geza era ziguze naamu kolido. Kati naamu kolido yava ku Munyonyo najja ku Keepu awo gaba togenda ku mazzi n'oyingira buyingizi Kampala n'ojja wano n'oyawukanira Kabala ekansangayo Kabalagala wano mu Bagundi bano awatera okwera bannyinaze n'okutula n'ogenda Mukwano bw'oba togenze eyo n'ogenda Kakungulu Mbogo Road Press Water simanyi Press House oba n'okkirira booti n'ojja Ensambya era n'odda ku Mukwano kubanga we bagenda okuyita okwebaka. Jjukira wa buli lunaku bakeera kujja nababazaayo. Kyovula n'emmotoka zino twebaza bannaffe bano abakyayina abatwadde ezo n'emmotoka 7 era ndoza olabika ekigambo protocol zigenda kuba zitwambuza bagenyi. Kaakati okwo zino enguudo zenjogedde zo zaakutuyamba nti abantu bano bagenda wa Kibuli Mbogo Woyavyu eyo bo balina kozesa zino Mbogo Road Kakungulu Tankahiru abo bakole ki bagende ewaabwe. Then kati Salama Road ono wiki ejja batandika nabo mukola gye bayindise pothole repairs sealing naye yo tetusobola dukola kubanga olutandika kati roof tetusobola. Kati waliwo section ya pothole section endala egenda kubeera good spot improvement kiguleda kijja ne scraping amu ne banyiga nilubeera moterebo fe month kubanga bo defect period manya mobilization period yabwe egwako nga 3 January so lutandika okukolwa mu February. Kakati awo zinguudo awo zikwatagana ne Naamu naye awo wonna walina okugenda kamaki amataala bateeka meters 5. Yes, kati sobala kilometers ziriwo no dividing by 50 nomanya nti mulimu meters meka buli mita 5 ne bateekawo eki ettaala. Kakati then of course kulina okugirako bikasasiro abantu bagirenga baleme kusuula naye ekisinga obukulu njagala kozesa omukisa guno ku radio wano
CEO yabadde atambula kuba twabagamba dde abantu ba beautifying kati bwebudde abantu mutandika okusiiga ebizimbe byammwe era twadde tusazeewo nti oluguudo lwa Gabaloodi lwonna tebalugula abantu basibe nga basiiga biki kati renovation muzikolera for free temugenda kusasulayo permission for renovation za bwerere minister wa mwemba wadde nange mbaddizzaayo ku Christmas kati akakakaddeko ogenda ogenda osasula mu KCCA bakuwe permit to renovate naddala bekuba kusiiga na kukola frontages bya bwerere okatolo tebafunyemu munamu wonyezo obukadde nga busatu kati bukozese ng'osiiga then okole frontages zenzija era bw'olujja lulina okuvaali paka kati wala system gye njagala omwaka ogujja tuleete system eyo nagikopako epotigo adda mukungu gano ga makaago nga gakwata ku luguudo kukobo compound bw'ogyera n'ekkubo lyonna olikola ki nga bwe twakolanga bulungi bwansi era bw'ogamba nti njoza compound yange front yange ajjukira bo ba Collins oyoleza ddala ne mu luguudo mu makati tebasasula of course yes Kampala kye nalabyeko bannayuganda basobola okukola ky'oyagala as long as you've talked to them naye ekizibu kye tulina kubasaba kasente buli dakika omanyi Kampala balina omusolo gwe bawa gwe nali simanyi baguyita tax withheld 10% ogwoliga government baguyita withholding tax ogwabano gwa 10% nti ne bwajja nti njagala innovation permit kubanga etteeka ligamba bwaba toweza 10% of the cost permit eba yabwerere era olina okusasula 10% ewaabwe gwe ne bw'ono osasula bino ebya government it is no more bajja kwesika paka ono osasula 10%. Eyo ye kyekibuga kye tupresiding over. Waliwo gambibwa nti minister addemu Juba contractors works have slowed and yet sunny days are here nowadays. Juba yeki nagamba road works at night are slow too and concentrated on fair parts than the biggest holes. Let him check Chinawataka Road to Chireka. Yesterday night passed there NEMPYA thinking I'm lost. Abakola bali mu mboozi. Nga banyumya. Anti kakati tulina byokola ebintu bingi muganda ngeshalina okumanya. Nti abantu baffe bennyini abo be baana bamwe bemutuwa bakole emirimu. Yeyo kalicha waliwo ekintu kiwona badde ogamba. Echa holiday. Wenjagala tugende. Eyo ye kalicha bannayuganda era kati we tuba tugenda. Nti kalicha yaffe ey'abannayuganda tennabeera mu mulimu gogamba nti this is now time for work. Era mwe some of you mwe mwenna abakola ne mufuna that culture of work mukola pusinga ne mulwala. Okay. Because bannayuganda ate bansanyusa bw'ofulumako ebweru n'obasanga obasanga bonna bakolanga bulogoyi. Era bw'oba okyalokompoka tebalina mbooziyo. Waliwo ne gw'okubira essimu wano mikwano gyange n'omukubira essimu 5 minutes n'akugamba politely, Honorable, can you please call me back? Let me finish up something. Already lunch bamwadde dakika 10 na meka na 5 kati gwomukubiddeko 5 analira mu dakika 10 bala bazigenda mu musamu nagamba kindly naye akugaba gamba lekera okola ki okulokompoka olokompose nnyo kati people I always tell them can you give me that culture mujintereka so that to balancing the boat. Okay. Kati abo bibantu bemutu okukola naye yo culture eva muffe ate ekirala lwaki bannayuganda nti tetukola nnyo the culture yeffe etya nti kasitobera mu abundance. Okay. Okimanyi nti ensi Uganda yensi yokka gy'osobola okulya emmere nga tokola era n'otosula njala. It is very rare a Ugandan okusula nga talidde whether he has money or not. Kubanga tuli generous nti bwe mba sirina mmere bwe nakyalako ewa Adam ne kwamba oyinjala ennuma. Okay. It will not hesitate Adam okuntwala n'ampera emmere ya mitwalo. So why baba supervising? No ne bo supervise ekisooka ani a supervising ani. Okitegede supervisor yoyo mutabani wa Adam Kungu onna kyekimu kwegamba gisenga vudde supervisor ne supervise bonna bafusenga vudde nga awase ekigumba ekiki ekinafu kakati botandika okutabangula abantu baleetamu obuki ekyokubiri ono omubaka Alani Mayanja nkulabula byoyagala okukola ebyonze master wa chemical ali
we master wa chemical ayeyeyeye chemical ali dayo buuze na lebolutamaguzi nti ono yaninga asoma Makerere omanyi fa abamu batuli basa chemical kyekyo twakubaga bu chemical atebajja ku mistakeninga nekye ngamba boyagala effujjo nine effujjo okusinga ye bwakoma kati bwogula abaana e Kampala nti mugende mulemesa emipiira kyofa egiri mu kyofa otandika olina bagamba omukadde wawo ntayumbange bwe wakoze eki ate tozukusanga mbwa yebase kireke ene mbwa gyoyagala ozukusa kyofa nkambwe nnyo eruma etagula abakule abagita kabwa kaganda pongo bwe kaluma tekakola ki pongo baketa pongo bwe kaluma tekata kyofa ye pongo olabula Alan Mayanja tazukusambwa omubaka wa parliament owanakasa kesendo tazukusambwa yebase tekamutanda embwa nagizukusa yebase yes ene embwa mu kyofa tagizukusa kuba nagizukusa ayinza obutaddamu na sala lugogo nze abaana basamba omupiira gwabwe bali awo basamba ekibi n'omukwano gwabwe omupiira gw'omwana gwe n'oguzonyiramu mbutegujja kusamba mbunge n'ogulaba ate baagula bibasajja bange bakimanyi Kampala gwali olabyeko minisita atambula mu ghetto nga talina bamukuuma tera kulaba gwe omanyi lwaki buli ghetto gye nyingiramu abankuuma bali awo bakimanyi baba bakulinze ninamu abavuka nga 10 bakimanyi gye nabanujja mu mannyo g'empisi era bagamba waayi komando badde ogamba kino bagamba komanda 11 lijenze kakati bw'obuuzanya n'abantu obagule e Kampala mbu mujje mutabule oleeta obuki obuzibu oleeta obuzibu era nage kangende ku mulere tunkulabule toddamu kuzanyira ku mirembe nakaseke teri kawanka kajjajjawe teri kasengawe teri kakojjawe teri abantu bozanyirako bebayiwa omusayi muki kati gwe bwe babanga walonde ekyapa mu linnya lyo kikozese buki message agifunye era ndowooza ogifunye so totabangula mirembe ku mipiira egi omupiira gw'ekiwoko n'omupiira gw'ekito awo bw'onookikola embwa eyo ebasa ogenda gizuukusa naye bwezuukuka walla muneze ndi mwana w'abalwanyi nkulidde empambana hasola ate bantu tebamanyi nti nakulira kawempe embwa yebasa katono nnyo abantu nakulira kawempe nakulira kawala kasungona genda mpola omwana bwadda mu myaka awo 10 something genda awo tandika omutraininga naye omwana alina emyaka 5 no plus alina ebintu byatandika okukola ki okuyiga ayoze ku bintu mugambe ekikopo omala okulya kale kiteeke wali mu singi naye omwana n'alya n'alekaawo bwe batyo batandikanga anti mugambako nagamba abantu yita omwana wo bebi kirungi n'abange nno mbayita ba bebi naye bw'olaba omwana ayingidde emyaka egitandika okutegeera ekigambo bebi kifa ati age 3 sobola kweta mwana wange bebi age 3 anti ajja kulowooza after all I'm baby at Roma simita baby Roma's 4 no girl don't do this omuleke mu proud yeri nti am a girl ata ekyo kyo kimutegeeza you a woman don't do this kati wono mugamba baby atoroshani omugambe oti era naye kati oyinjawulo kati baby ane anakwata baby mune baby akwate munenga atono so muga please gandi pick carry your baby you carry the baby naye mwana abachimenti ono ye baby inze ndichi ndi girl ate otandika omutekamu obuvunaanyizibwa nti okuze at age 5 nali I was my own parent nga nfumbira ate muto wange with age 3 nga tuli mu lutalo nga nfumbirwa ki muto wange kakati kyendeeta abaana bwe mugenda mubayiga bwe mutyo bwe batandika okuweza gino emyaka 18 emyaka gy'obusiru tandika omukochinga era mubeera coach abeera wampaka kyobula coach akuba okiraba ne bw'otandika awo ne mutandika mwana akulu omuyita mami don't my friend omwana ajja kukinako nalabye akagundi wano ka kiripu simanya niyo bana kaje ku mukutu ki naye gwa mmwe
ng'omuzadde akuba kabadde ku cabinet forum omwana akuba omuzadde we bino ebisirusiru byebweru akuba maama we because you pushed me nga the boy was like namulayenga yinkana mutabani wange papa around 6-7 years nga musimbira MPYA ez'ekikulu. Why have you pushed me? Yes atudde no please don't do this kuda ku maberi ya nyapo ize amwana natukanga mbudembe ly'abaana nkusimbula teko bwe 7 years akuba mama wempi a real slapping. Remove your hand, why don't you papa kuze tebagala kunyiza abaana dembe ly'abaana kakati gwa omwana eddembe lyo ojja musanga muki mu that girl sigana ensi ezimu age 16 omwana akuze naye niyo brain imanya nti erimbwa because I'm imagining Charity next year she'll be ndoza 16 yagenze okugula akakebera meaning ali so advanced nti agenda playing a sex kigwa agenda okuzanya. So kati abazadde mama agala oteekera abaana oba bategeka abo baba fudde mujja funa anything naye nze nandibasabye ekintu kimu mutandike okuteekateeka abaana mubateeke mu mpisa mubategekere ssente kati kyovula nayagadde no programu ya wendi eyo gundi ebana abatusasulira gundi eno ki programu ya feno ye bakitegeera batya Stanbic Bank rather Post Bank obeebazanga ne bamanya nti kabasasule programu y'omuntu alimu omulamu kuba bino tizibu bisanga mu bantu wakimbyogera I have an experience out to that I'm a ground like that naye kyensaba abazadde kati mwaba mmwe abategeevu nga bengambako kale abatagala kwonoona baana sawa eno bwe budde obw'okutandika okupulaninga kwata akasente ko kateeke ku akaunti ya wendi mugenda mu Christmas mugenda zoonoona naye bw'oteekanga ye 10 buli wiiki fees z'omwana tezigenda kukola ki jjukira zikola amagoba buli lunaku kati by the time tozijja nayo totunulayo gwe giteeka eringa kitavuwa kifiisa by the time fees ezinayingirirawo January 2 awo mu 5 mutandika okudduka emisinde gwe ng'ogenda bugenzi ojjayo kasente ko ng'osasula fees ate ekirungi tokakwata nako okomandinga system ng'esasula kakati omwana ajja kuba akola ki kati omwana ate mubasomese kati ndi kubaana betulina okuteekeka obulungi sibe bino ebyana ebigenda okugula kondo mu kugundi tuli kubaana ate nonoyo by the way agula obuntu bamukebere n'agula kondo mali yaddeko ng'omu by'omweru ontegeera lwaki nti kale oyinza ogamba maybe afuuseko maybe kale naye era still siraba mwana wa myaka 16 giremesa gusajja nga guyingiddewo nga guli mu luumu I mean it is first of all mtu akutadde mmotoka kiro akutadde mu luumu what do you do oli kato ate bw'omutulamba oti olaba taatawo otyo mugambako bayibenda mu abasajja mulina ensobi tugeze ku balala abasajja mulina ensobi olaba nze awaka Fiona tanzikiza fuluma nyumba oba kudda mu ddiro mu vesti oba mu ttawulo jjukira eri omwana olya omutiini alaba bweziyita 6 paaka azoga so kati bannange n'ennyambala yokka gye twambalamu okay mukole ebyammwe byonna mu myaka gyammwe buli kimu kikole mu budde bwaki bw'olabanga kati gwe nina okusomesa kubanga kati otuuse mu myaka gye njagala bw'olaba lwama aweezezza emyaka 10 toddamu na kwambala kinu ajja kutunulira entumbwe mu Buganda oba omuwemula omwana omuki omuwala abantu bedda tebalinanga bino nti bali analogo ne bali bagezako tutendeka ensi entuufu tuteekateeka kati abaana mubaze senga musomesa abaana saving mukole mino mirimu wakabiki naligambye kale abazadde mulimu ki muli bulungi ne kakati mumugeza abaana mubawadde libati mukyala wange bw'afuluma nga omwana omulenzi awezezza emyaka 15 ng'amabeere gali bweru omuwemula ate oba nga amugamba ati mutabani oyinza itiizoke nomo omwana ajja kujja akugamba ekigambo ye alaba girlfriend era kyovulaba emyaka egyo abawala batwesibako nnyo psychological it's true abawala batwesibako nnyo n'abalenzi ne bayisiba ku bamaama baabwe kati bw'otobera so mature in the brain osanga we base ne muwalawo